إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi abebitibwa abakkiriza hafidhakumullah wa ra'akum jami'an. Olwaleero tulina essanyu ery'enjawulo okubeera nga tuli ne mukadde waffe omusomesa waffe omwagalwa Sheikh Habib Abdallah agenda okutubangula ku daawa eya ahli sunna wal jamaa, daawa y'abalongoofu abaatukulembera, nga ye daawa gye tuteekeddwa okutambulirako bwe tuba nga twagala okufuna obulungi obwo Allah bwe yabawa era n'abutubuulira. Era mu ngeri y'emu tulina omusomesa waffe w'ekitiibwa Sheikh Osama Burhan Sendagire hafidhahullah, nga risala gye tugenda okusoma ya Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'a, omu ku bamanyi abanene ddala ab'omulembe guno ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakajjulula emyaka si mingi nnyo egiyise. Insha Allah tugenda kufuna omukaddima ku musomo gwaffe guno nga guva wa mukadde waffe ow'ekitiibwa Sheikh Osama Burhan Sendagire hafidhahullah. تفضل يا شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تمبازا الله سبحانه وتعالى atusoboze sezza okuŋŋaana nate mu kifo nga kino kyengera ky'amaanyi. Tukimwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Era nejjukanya oba nejjukiza hadith ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kubanga omuntu wamanya obukulu bw'ekyo kyalimu kimwongera amaanyi. Fenna gye tumanyi yagamba sallallahu alayhi wa sallam, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث. حديث يونغيرمون تي abantu bwe bakuŋŋaana mu nnyumba za Allah nga bejjukanya ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, omutwalirane irimu endala zonna ezikwatagana ku ddiini y'Obusiraamu. Illa nazalat alayhim as-sakina, Allah bassaako obukakkamu, wa ghashiyatuhum ar-rahma, n'ababuutikiza okusaasira kwe, wa ghashiyatuhum ar-rahma, paka hadith gyekoma erimu ebintu bingi. Naye kyenjagaddemu riwaaya endala ya hadith, رواية عند الحديث إلي مطلق، يعني ما اجتمع ما قعد قوم تيجرى مسجد وبانسون عندنا، إنما يلي نزقوله ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل نيجرى حديث يسوع بيوجد نشتغل تيجي okutuula okwejjukanya obulungi obutuyidde mu hadith esoose sitte kanti tulina kubeera mu masjid, wainama ne batubeera ebweru ne tukuŋŋaanako, muli mukati ne munno ne mujjukanya, muli mu kilaasi, muli luddawa, ebyo byonna biyingira, amakulu agayingira mu hadith
nga bwe yannyonnyola ekyo Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bwe yali annyonnyola hadithi eyo enkulu. Ekyokubiri, amukadde waffe Sheikh Muhammad yani Mazinga annyanjudde nga Sheikh taban yani nze ndi muyizi mwenna mukimanyi, barakallahu fil jami'. Insha Allah ensonga eyokusatu omukaddima guno oba okwanjula kuno kugenda kubeera mu nsonga zino wammanga. Ensonga esooka mu bufunze ahamiyat al-majlis, obukulu bwa majlis al-ilm, tujogeddeko ekitono mu ddakiika ezakayita. Ensonga eyokubiri ahamiyat taallum ilm al-aqida, obukulu bw'okusoma n'okuyiga enzikiriza. Tujogattako ebimu ku bibala bitonotono okusinziira ku budde. Ekyokusatu risaala, oba nga sinatuuka ku ekyo nja kubasomera ku kalaam ebigambo bya Sheikh Al-Fawzan hafidhahu llahu ta'ala ku nzikiriza mu bufunze. Ensonga eddako twogere ku al-muallif, omuwandiisi wa ekitabo kino kyetugenda okubeera nti Sheikh mukadde waffe Habib Abdallah akitusomesa. Tugenda kulaba ku bikwatagana ku nannyini kitabo ekyo mu bufunze era obw'ekitalo ekiyitibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Ekisembayo kigenda kukwatagana ku kitabo kyennyini ekyo, ebitonotono ebikikwatako. Ebyo mu bufunze bye tugenda okulaba mu ddakiika zino. Kansaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwemu obulungi ffenna. Amma ensonga eyokubiri ekwatagana ku ahamiyat taallum ilm al-aqida. Ahamiyat taallum ilm al-aqida ntegeeza ki mu ekyo? Yani omanyi otya obukulu bwa enzikiriza? Ki ekikutegeeza obukulu bwayo? Bigambo ebimu abawuliriza insha Allah bajja kutusonyiwa, Oluganda luyinza okuvaamu obuzibuzibu, naye insha Allah ekikulu kasita obubaka butuuka insha Allah kyekikulu. Obukulu bw'okuyiga erimu ya enzikiriza. Ensonga tugenda okugera ku nsonga 2 oba 3 zokka mu bufunze. Ensonga nyingi nnyo naye mu bufunze bwe twagala. Ensonga esooka, kubanga al-aqida ffenna kyetumanyi obulungi y'ensonga enkulu lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yasindika baani? Ababaka bonna okuva ku yasooka paka ku yasembayo, okuva ku Nuh alayhi salatu wassalam, bali okuva ku Adam alayhi salatu wassalam paka ku asembayo ddala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Yagamba Allah nti mazima ddala twasindika eri buli bantu omubaka, buli kibinja ky'abantu Allah yabasindikira omubaka. Omubaka oyo yajja n'obubaka ki? An i'budu Allah, ng'abagamba nti mukole ki? Musinze Allah. Eyo yenzikiriza. Wahakadha ekikulaga obukulu bw'enzikiriza kwe kubeera nti emirimu gyonna omuntu gy'akola, bino la shakka tekiri mu kubusabusa, ffenna tubimanyi, naye kwejjukanya ne abatuwuliriza nti emirimu omuntu gy'akola, ffenna ku nsi kuno tukola mirimu, onaasaala, onaawaayo ssente ze zayagala ennyo, ono yeerekereza okukola obulabe ku munne n'agumiikiriza, byonna ebyo ng'asuubira ki? Ejjana Allah mutaase n'omuliro. Naye ebyo byonna byetoolera ku nsonga emu nti bikkirizibwa singa omuntu abeera neki?
nenzikiriza nga ntuufu. Singa omuntu akola emirimu gyonna, buli mulimu Allah gwe yageko n'agukola naye ng'enzikiriza nfu, byonna biba bifudde. Yagamba Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti twaddira emirimu gyabwe gye baakola, faja'alnahu haba'an manthura. Allah gyonna n'agitta, ensonga kubeera nti bayina ashirk, kubeera nti bayina enzikiriza yaabwe yali nfu nebaviirako emirimu gyabwe okukola ki? Okufa. Annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Aishatu radiyallahu anha yamubuuza nti ara'ayta ibna Jad'an kana yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin fahal hadha nafi'uh? Mugaa nti omusajja oyo gw'owulidde ibn Jad'an yali akola ebirungi ng'aliisa bamasikiini, ng'ayunga oluganda ila akhiri. Emirimu egyo ginaamuyamba? N'amugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam, laysa binafi'ih innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din aw kama jaa fi al-hadith. Namulaga nti emirimu gye yakola tegirina mugaso, tagenda kugifuna bulungi, yerekereza n'awaayo n'akola kino nakiri, naye gyonna mifu, kubanga enzikiriza yali nfu, yayitakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, yayitakkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kitulaga nti kikulu nnyo omuntu okuyiga enzikiriza, emirimu gye gyamenye senga agikola, isobola okubeera nti agifunamu omugaso. Ensonga endala eyinza okusembayo etulaga obukulu bwa aqida kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti omuntu abeera ku aqida entuufu yafuna ebibala ebituufu ebingi ennyo byetugenda okulaba kwemu ku byo. Yani ekyo nkyogedde mu ngeri ya bufunze. Kati omuntu ayagala ebibala ebiri byetugenda okwogerako alina kufuba nti atereeza aqida ye nebeera nga ntuufu. Bwe tugamba aqida kitwaliramu ebintu bingi, enzikiriza kitwaliramu ebintu bingi, kijjamu ebintu ebya okukola, yani emirimu, okusaala, okusiiba, okuwaayo, paka gye bikoma. Byetwogerako gy'emirimu egyaki egy'omumutima, enzikiriza. Okkiriza Allah nti ali omu, okkiriza nti oli olunaku lw'enkomerero, okkiriza nti Allah ayina atendebwa n'ebitendo, okkiriza abaka Allah byatuma ila akhirihi. Byonna ebikolagana n'enzikiriza byonna bifundikibwa bidde eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba yatulagira enzikiriza eyo subhanahu wa ta'ala. Ekiyinza okusembayo ku nsonga eyo ze thamarat, ebimu ku bibala bya enzikiriza ennungi entuufu. Kino nno kyawukanako n'ekisoose. Ekisoose kikulaga bukulu, ate kino kikulaga ebimu ku bibala by'ofuna nga olina enzikiriza ennungi. Ekisookera ddala kwe kubeera nti emirimu gy'omuddu gikkirizibwa, emirimu gy'omuntu gikkirizibwa. Tulabye kadde akayiseeko nti emirimu tegikkirizibwa singa omuntu abeera n'enzikiriza nga nfu. Nabwe ekyo singa ataba n'enzikiriza nga nnungi, emirimu gye gikola ki? Gikkirizibwa. Ffenna tewali agaa nti alina emirimu emituufu 100 ku 100. Ffenna emirimu gyaffe mikendeevu, naye tukola ensobi n'obeera n'enzikiriza enkyamu. Beera n'omulimu nga mukendeevu naye ng'enzikiriza ntuufu, tusobya nti Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa ekingi ajja kukola ki? Ajja kukkiriza omulimu ogwo, oba oliawo Allah n'akuweerako ejjana. Naye omulimu ne bwegubeera nga mutuufu mutya mu maaso g'abantu naye ng'enzikiriza nkyamu, omuntu tafunamu ki? Tafunamu mpeera, era ye
abeera mu kyoto nga bwe bagamba iyadhan billah. Ensonga ey'okubiri ekwatagana ddala ku nnaku zino ze tulimu ng'abasiraamu nga al umma al islamiya, era nkitaddewo wano mu bugenderevu nti enzikiriza entuufu, abasiraamu abantu babeera ku nzikiriza entuufu, kituwa al ijtimaa, okwegatta. Tusobola okwegatta, nze nzikiriza oba oli akkiriza mu lubaale, oli akkiriza mu kakatonda ke, ente ye, onakkiriza mu kino, onakkiriza mu kiri, tusobola okwegatta ne tukuŋŋaana, naye ng'amazima gani tubeera banjawulo, buli omu aba ne katonda we, era buli omu abalaba munne nga mulabe we, buli omu abalaba munne nga mulabe we. Nabwe kityo jangu wansi abali mu ddiini emu abagamba nti basiraamu mathalan gyokulabirako, ono enzikiriza ye nnungi, oli enzikiriza ye nkyamu, ono akkiriza mu kugenda bukuzi kabuli abafu, okubasaba ebyetaago, okusaba omubaka sallallahu alaihi wasallama ebyetaago. Ono takkiriza nti Allah atendebwa n'ebitendo ebirungi, ono takkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki, yayina obuyinza oba yatonda af'al ibad emirimu gy'abaddu. Innama agamba nti la, abaddu be bakola emirimu gyabwe, oyo naye enzikiriza eryawo bebetonderawo ebikolwa byabwe. Oli agamba nti ba aimma 12, ba aimma 12 aiwa balina obuyinza, ebigambo byabwe biringa Qur'an, ebigambo byabwe biringa Qur'an. Oyo naye ali awo. Ate oli agamba oyo abo be abashia, wawa be bashia, njogera ku emu ku bibinja ebyeyita nti bya busiraamu n'ebinja birala bingi. Enzikiriza ezo ez'enjawulo newankubadde ekiyinza okubagatta mu maaso g'abantu nti basiraamu, naye baba bayina obutakkanya mu mitima. Era kyova olaba kyokulabirako nti abashia buli bafunawo kacyansi bakola ki? Badda ku basunni. Sahala bwe kiri basibe kiri, bafunawo kacyansi badda basunni. Owulidde, buli bafunawo akakisa badda ku basunni ne babasanjaga. Ate ffenna tuli basiraamu, akiwulira nti nedda toli muganda we, toli muganda we, nga nange bwe nkiwulira nti si muganda wange. Wawa kwa dini siyako nange kiwulira nti si muganda wange, kye kitwawudde enzikiriza. Kana ekitegeeza ki ekitugatta yenzikiriza. Nzikiriza ki? Kino kikulu, enzikiriza entuufu. Akateekeko wansi emisitale ebiri, enzikiriza entuufu. Kubanga enzikiriza, oli alina enzikiriza n'oli ne bali, naye tetusobola kwegatta okujjako singa tubeera n'enzikiriza entuufu yesobola okutugatta. Yagamba ate Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, mwekwate mwenna abaddugavu n'abeeru n'ababbulu, abazungu n'abaganda, mwenna mwekwate ku muguwa gwa Allah. Ategeeza ki? Obusiraamu ne aqida entuufu. Jami'an wala tafarraqu, temwawukana. Aya gwaye etya? Wadhkuru ni'matallahi alaykum, mujjukire ekyengera kya Allah kye yabawa. Idh kuntum a'da'an, okutegeera aya ng'ogigatta yonna wamu ekuwa makulu ate ag'enjawulo. Kino nakyo kirungi okita. Idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum, mujjukire ekyengera kya Allah. Oluvannyuma lw'okubagamba nti mwegatte, naye mujjukire ekyengera kya Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an, bwe mwali abaki? Abalabe n'abalabe. Aya eyo abasooka okugambibwa nabo be basahaba be yateeberamu direct. Idh kuntum a'da'an, baali balabe n'abalabe, ebyokubinyonyola biwanvu ffenna tubimanyi. Fa'alafa bayna qulubikum, Allah n'abagatta wakati w'emitima gyammwe. Emitima asose emitima gye gisooka yewabeera enzikiriza. Kasita beegatta bonna ne bakkiriza mu Allah
nembaka sallallahu alayhi wasallam n'ebigoberera ko byonna aywa baafuuka kimu kyokka ng'emabega baali bakola ki tebakwatagana nga tebannaba kugenda ku nzikiriza entuufu ey'obusiraamu إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نمفوك والفنما لوبلابي نمفوكا كي baluganda n'ekyengera kya Allah ekyo kyabawa ekyaki ekyenzikiriza entuufu ey'obusiraamu nekitegeeza ki tisinga enzikiriza eyo tugivaako tujja kufuuka balabe katutunuulira enzikiriza eyo yeeriwa mujje nammwe mujje tugitunuulire tugyekwateko agivaako aba mulabe agivaako yabeera omulabe ekinaatugatta yenzikiriza eno naye oli kasadda kuyiye n'oli kuyiye tuteekeddwa okubeera abalabe tukijja aya gyetusomye akaseera akayiseeko ennaku zino n'ennaku ezakayitawo Allah yamanyi abasiraamu mu nsi yonna oba abasiraamu abamu yani tuulira ennaku mu mutima olwaki kubituuka ku basiraamu lwaki abasiraamu tebavaayo lwaki abantu tebavaayo naye nga oba wetegereza mu mazima amatuufu Gaza n'awalala Burma n'awalala naye nga bw'oba wetegereza naam singa otunula ojja kutunulira nga ensi gundi esingamu bashia ate ensi gundi aywa erimu basufi ate erimu bakhawarij tamam ate abali Gaza mathalan basunni tebikwatagana kakati oli omusufi omuki tasobola kubeera nti ayiwawo omubiri gwe nga bwebagamba ataase omusunni tasobola kuyiwawo omubiri gwe ataase omusunni kuba enzikiriza eyawukana ne bwe beegatta awamu tukitwale nti beegasse kale mujje namuntu nje twegatte kifuba era tebasobola kizibu okubeera nti bawangula waba onalaba ono mulabe ono tiyesiga ono nono tiyesiga oli wahakadha waba naye singa tubeera ku nzikiriza emu Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa nga n'atuwa an-nusra nga gye waabaki abaatukulembera ensonga nnyingi naye twogedde ku ezo bbiri muzimu ku bibala bya al-aqida entuufu wano bigambo bya Sheikh Fawzan hafidhahu Allah ta'ala yali ayogera mu kitabo kye aqidat at-tawhid wa bayan ma yudaduha aqidat at-tawhid enzikiriza at-tawhid tawhid ibanzikiriza nga ayogerera ebikontana ne aqida eyo n'enzikiriza eyo yali yayogera ensonga ezivaako al-inhiraf an al-aqidati as-sahiha abantu okuva ku nzikiriza entuufu yayogera ensonga nnyingi yayogera ensonga bbiri zokka ensonga esooka yagamba nti aba emukuzoga al-jahlu bil-aqidati as-sahiha بسبب الإعراض في تعلمها وتعليمها الجهل بالعقيدة الصحيحة والسبب الإعراض في تعلمها وتعليمها واضح فكا بجانب بيجي بياكما إنسان جوا الجهل بالعقيدة أبانتو بتمنى عقيدة إنسان فيراكو عقيدة كبيرانتي إسانغو كنيفا مبانتو obutamanya aqida obutagifaako kugisoma agenda asoma emikwatako ebyeduniya bil halal alhamdulillah naye kino takifaako byabaani byamaseeka wahakadha wadah oba byaba tabuliki wa ila akhirihi kyokka ate bwekijja kujjana naye ajagala naye bwekijja ku bino byaba tabuliki wa ila akhirihi aljahl abantu obutafaku aqida n'obutagisoma ayita ku masjidi basomesa tafaayo nekiba ky'abantu kuba nti aqida egenda esanguka nayogera ensonga endala nyingi bwe yali ayogera subul at-tawaqqi ensonga ezizza obujja abantu aqida ekomewo ekoleki enywere mu bantu yayogera opposite y'ensonga egyo twogedde ekyenyumya kyayo yagamba atya al-inayatu bitadris العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح abantu okufaayo nnyo okusoma aqida
kitwagaddewo ennyo kubera nti yagamba al-inaya bitadris al-aqida, okufaayo okusomesa aqida ye ilmu esinga okubeera ey'ekitiibwa. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo abantu kubeera nti basoma aqida era ne bagisomesa. Abamu ku babuze Allah yani biyama tawfiq mu nsonga eyo, oli yagamba nti aqida ni tawhid yasomera mu dakiika mmeka? 5. Mu dakiika 5 noba ng'ogimaze. Waadih yani na'udhu billah الشيطان يملني ku mutwe. Al-aqida esana kuba omuntu agisoma daiman wa abadan. Kulwaki? Kuno ensonga eno enkulu, kubanga al-aqida enzikiriza erimu ebintu bingi, okukiza bamalayika, bannabbi, ebitabo, al-iman bil qada wal qadar, okukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kulimu ebintu bingi. Okusalira ekitali Allah, ebyo byonna bingira mu aqida. Okukkiriza Allah yeke nyini. Naam. Abantu bannamutegeera. Naye omuntu asomye aqida kyamusanga alayira ekitali Allah. Obuzibu buvudde ku ki? Aqida. Asalira ekitali Allah, owulidde? Avunnamira ekitali Allah. Avunnamira. Okuvunnama mathalan ayinza okuba kiri waadih eri abantu abamu, naye mathalan okusala basalira ekitali Allah, owulidde? Yalowooza nti shiriki oba enzikiriza enkyamu kwe kubeera nti akola ki? Asaala ng'asaalira ki? Ekitali Allah, ng'asaala ekitali Allah. Naye kino kusala kikwatagana bangambye nsale wano tanulu ejje, bangambye nsale ennyumba enywere, yani sale ebizibu bigende. Yalowooza nti kati awo mba nvunnamye, mba nsadde, mba ngambye subhanallah nti nedda. Kanse aqida kintu kigazi nnyo, n'olwekyo Allah gwawadde ekyengera okukisoma asaana yeebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala era akinywerereko. Ensonga eyokusatu gye tugenda okubeera nti tuli mu nyanjula eno, okubeera nti tulaba ku muallif hadha alkitab, omuwandiisi w'ekitabo kino kyeyita hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Omuntu okugamba nti eno yenzikiriza yaffe, ye da'wa yaffe, da'wa kivuna kitya? Da'wa. Khala kitegereke. Okukoola kwaffe kwe tukoola abantu. Naam. Wa aqidatuna, era yenzikiriza yaffe. Ng'omuntu gwe yawa ekitabo kye rahimahullahu ta'ala. Tukoolirako abantu. Naam. Muallifu w'ekitabo ekyo ye al-Sheikh يعني أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. أيتبوا مقبل ابن هادي الوادعي يلي أبا قبيلة يا وادعة، يلي مبتون بها الشمال في اليمن، قبيلة يا وادعة. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني يزال نقابا توابلا، إلا أنه طبعا ebyafaayo tugenda kubisa mu bufunze nnyo kubanga tosobola kubimalayo mu kiseera kano. Olusosanga kitabo kiramba mujallad munene volume kyogera ku byafaayo by'omuntu bya sheekh oyo. Tayeb, naye mu kaseera kano mu bufunze ennyo tubiyitamu insha Allah ta'ala. Yazaliba rahimahullahu ta'ala nasha'a yatiman, yani tatawu yafa ngakyali muto. Nawangala nga mulekwa. Naam, ekyo nno kisanga kuba ulama abawerako. Fa nasomako ekitonotono naye okuba nti kyali kyalo yalo. Naam, somako ekitono ekyasoboka. Thumma osana okumanya nti ensibuko y'abantu baawo baali ku madhhabu ki ya bashia. Waadih. Thumma oluvannyuma lw'akaseera akampimpi na safara natambula nagenda bilad al-haramain jetuyita Saudiya. Waadih. Yagenda nga agenza okukola yani kunoonya ssente, era yali yakolanga haris yani security. Naam, security mukuumi, akola emirimu gye ng'abantu abalala. Wa mukaseera ako ng'akola omulimu gwe yani yafuna omukwano n'abantu abamu
abantu abamu gamanyi bilad al-haramain as-saudiya yani nsi ya tawhid alhamdulillah nsi ya tawhid egamba mutono omukuru osanga bali ku tawhid mukwano gwoyo nabako yani ebitabo bya murashada byamu lungamya abigule abere nabyo kuno yani mukozi mupaka sa akuma ali busy naye namugamba funa ekitabo gundi بلوغ المرام صحيح البخاري رياض الصالحين اشتبه چوكنا نابigula سبحان الله الله نما قايزو برونجي نابي سمانغا فاستفاد معلومات ابنتي بياليمو نبنيراكو كبونغو خاصة العقيدة الصحيحة كبانغا تشيزيرو يچيمو كبيالي بسيمو كبيرا كبانتو بجافا واضح ثم الفنجمرا كسيرا nakomawo eyamani eri abantu be bwe yakomawo olwokuba eri gyabadde ensi ya tawhid bwe yakomawo kanalaba obukyambwa abantu balimu n'ebintu bibalimu dhabh lighairillah wadhahab lilqubur genda kuzikaburi n'ebirala natandika okubakola ki okubagambako nebabijjamu obusungu nga bibagamba nebagambako nebabijjamu obusungu naam hatta inna ba'dhum atuba bambatu kanogamba nti yani man badala dinahu faqtuluhu hadith mbaka sasama agamba nti omuntu akyuse dini ye mutte bakulu nga bagamba nti akyuse dini ye n'olwensonga eyo akolebweko ng'obuyinza bwe bulagira waaba makulu byali bintu bingi nnyo ebyali awo oluvanyuma naddayo ila al-haram yaman yalimu emitawana naddayo waaba naddayo kati wano natandika talab al-ilm yenyini yanna maddala kumyaka ameka 35 wawonno wakulu nnyo abantu abamu mwana wattu balowooza nti irimu yavuka bato nabaana bato sahih kituufu enywera nnyo ku myaka emito naam nga bagamba nti yani at-ta'allum fi as-sighar kan-naqsh ala al-hajar omuntu ayiga nga akyali muto kubanga okukutiza ku jjinja kyayize tekivaawo waadih naye tekitegeeza nti ate omukulu tajja kusoma as-sahaba radiyallahu anhum basiramuka abasinga mu bo bakulu sahalala naye omunekyo bafuuka a'imma abafuga ensi eno ne bagisomesa obusiraamu waadih naam katoni yatani ku myaka 35 ومع ذلك nga tugenda okulaba yafuka imam yuqtada bihi alim min kibar a'immat al-ilm fi ad-dunya mukuba manya basinga obunene mu nsi mu biseera byaffe bino kitegeeza nti omuntu taggwamu maanyi wonna wooli tawakkal ala Allah weesigamire Allah otandike talab ilm ekikulu ennyo goberera ekkuba ettuufu funa omuntu yani golaba amanyi ku kkuba eryo akulungamye waadih butewa bofuna elimu eyo insha Allah ojja kutuuka biiznillahi tabaraka wa ta'ala oluvannyuma lwawo tugenda tufunza mu bifunze tujabula naam tujabula tukwata mu wali tujabula yatandika okusoma ku ma'ahad al-haram yagulibwawo kyoyita ma'ahad institute ku haram nayingira natandika okusoma era nasoma kuba mashayikh betujja okulaba bwetugenda okugira kuba maseekabe watwogereko wano mubufunze nasoma kuba mashayikh من هؤلاء مثلا الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي الشيخ يعني عالم كبير خاصة في علم الحديث يعني من ندل من علم يا حديث من علم يا حديث وأيضا من هؤلاء العلماء الشيخ يحيى بن عثمان الباكستاني واضح أيضا من أيام سماكو علم يزين جولو مثلا يوم سماكو صحيح البخاري صحيح مسلم تفسير ابن كثير نعم ومن هؤلاء أيضا بتوغرا كوبالي محرم المكي نعم نيابالا تفونز بده والفنجم الواو
جامعة الإسلامية نقول واو بالمدينة ناسبة ناينجيرا ناينا سانغا يوم ما نيابين جولو يعني نابا سوماكو مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نقول يوم يقول كنت كان آية من آيات الله يمو كوبا سومي سابي. وأيضا كوبا سومي سابي الشيخ العالم الكبير ابن باز رحمه الله تعالى ويو فنتم مانينا يومكو كوبا سومي سابي. وأيضا المحدث الكبير العلامة حماد الأنصاري نابلا بانجي نيوتو فونزا بودي ثم نافوندي كيرانغا يتخرج نافرما نقول نمام تكيا نافرما ناكمو يمن نتانيكو كولا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى نازين با السمير ليه مركز دار الحديث بدماج أبايزي نبايتي لو كبيرا فمن سيزين جاولو نبايرا بانج دار الحديث بدماج نبسوما علم عن هذا العالم الكبير إن شاء الله كركم وانو مسموغنو تسجزاين سمعتونو نيوتزفون كده والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.